Essanyu nga boss wa Fangon Forest Alien Skin ateebwa akatambi nkalina mu maaso awo anti omugagga sente zonna ezibadde zibanjibwa Alien Skin azisasudde. Kankulaga akatambi naye nga sinaba likinga video subscribinga tuberenga ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Obukadde obusatu n'ekitundu mbuyinawo weebuli. Ne muyina okakasa bwe mbubawa omusajja mumujjako embwa kubanga biri ebisigadde ebya Nsambi hospital n'ensambi erina okubaako byennyonnyola ebyo byabwe naye nze kisinga okumalamu amaanyi muyimbi 7 million nziina mwe munoonyeze oba muntagingire oyo agamba nti yasibye Alien Skin wa million 7. Alien Skin alina abantu bangi babeera nabo ewuwe, abavubuka bangi abaali abamenyi b'amateeka nga tebakyali bamenyi b'amateeka, abavubuka bangi nga balya ku Alien Skin. N'omusibo lwa million 7 kyogamba Range Rover ya Alien Skin ya million 7 nze nsobola okukkiriza okunsiba nga nina emmotoka ewaka mugamba 7 kale 7 guvaawa mbu bakkuba ne bakujjanjabisa mmeka kati atolonze bwe nakkubamu tulekere ngaawo ate Bannayuganda mwina ekintu ekyabalemeramu situmanyi lwaki omulenzi oyo mumuwalana naye ng'omulenzi oyo mumuwalana talina kye yabakola. Ezo 7M ezo nzirinawo wabula njagala muntagingire oba mumundeetere oyo agamba nti asibye Alien Skin n'amuteeka mu mawulire lwa million 7 niwavaayo ne TV emu mbu TV yakoze okunoonyereza mbu neereeta obujulizi. No sense. Kakati mwene tulina ebitongole nga CID, Crime Intelligence n'ebirala byo byavaawo kati TV ze zikola omulimu gwabyo. Yes, ibuterefu embera no bwetyo bweri ku side zeeyo yogova kulabako ye mugagga Don Chris ebigambo bye kansubire mu byewuliriddeko yagambye mwetefutefu nnyo okubeera nga sente zonna ezibanjibwa Alien Skin azisasula. Jukira waliwo omulenzi eyavaayo era nga yensonga lwaki Alien Skin yakwatibwa ng'oyo omulenzi kigambibwa nti Alien Skin yamukuba n'amubbako emitwalo ana n'abeera nga amubbako n'essimu eyali ezitowa obukadde bwa Uganda busatu mbwera bw'ogattako ne ssente ze baamalira mu kujjanjaba omulenzi oyo babalaabalamu nga ssente ezo ziwera million 7 era nga ze baagala Alien Skin abeere nga bw'atyo asasula. Kakati omugagga Don Chris mumuwulidde oyo nfanfe wa Alien Skin agambye ye ali ready okuzisasula senga nabo baba ready okubeera nga bata omuntu waabwe. Kakati no bo abalambuddeko ku Alien Skin bannyonnyodde ekiriyo omukulu embeera mbu gyalimu si nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Kankulage katambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Otuuseeyo Mulwana Patrick ali mu mbeera ki? Mulwana okujja kuba musazeeko enviiri naye nga Alien Skin waffe tali mu mbeera mbi kuza misinga birasita bye kati bya misinga byokka naye agambye tali mu mbeera mbi era ayinza okujja either ku Monday obanga mwenda yakleiminga nti omulwadde we babadde bamusazeemu ebitundu ebimu ekyakleiminga. Akati ekirala agamba nti waliwo omusango gw'essimu waliwo amuwayiriza mbu simanyi yabuze essimu ye buli ogw'ensabya tegunnabaawo gwo tebannamulumpa naye nga ye yabadde ku kyamulwaddewo okuba nti asaliddwawo ebitundu ebimu ate nga takkaanya nakyo. Kyekyo kyosinga okwagala ku Mulwana Patrick? Alina omukwano waddala akubeererawo nnyo mu bizibu. Mulwana bwe nafuna obuzibuzibu bambi yajja n'ambeererawo kati ate bagamba Abaganda muno mukabi ye muno ddala siyinza kulaba nga ali mu mbeera eno yakumusiba mu kkomera ne sijja nayagadde nninde bamuleete nga mwenda nga babadde babyogera naye nga ndaba wala nga kangendeyo bwe namuleeta nga mwendera ajja kumonja kubanga nzigye bambi mulambuleko. Yes, buterevu yono ye mukulu Ronald Mayinja ngagezako kubeera nga mwana tu atunnyonnyola ate ye bye yasanze mu kkomera gye yagenze okubeera nga bw'atyo akyalirako
omwami Alien Skin atugambye zo ekisookera ddala enviiri zo tekukyali Alien Skin saawa eno kapata nga bwe mumanyi ekkomera ddyo kasitoliyingira omanyirawo nti z'enviiri zirina okubeera nga zivaako bwe ziba nga nkulu nnyo ziba zirina okuba nga zivaako ekyo kyo kyateeka kakati yatukakasiza nti Alien Skin we twogerera y'enviiri takyalina n'amuwaana n'omutima omulungi ng'oggyeko gayoyo okubanga alimu embeera ziri ze mumanyi ez'ekibandabanda ezo bwe zityo bambi ye alina omutima omulungi ate ye bw'abanga akwagadde abeera akwagadde ffenna tuzze tumulaba tuzze tulaba obutambi nga bakyalibe kasita obeera kyaliwe ebyaddala obeera kullo ng'oli kyaliwe era abajja kuyirawo omubiri mu biseera biri ebizibu ebiseera ebibye ennyo kyova olaba nti bakyalibe saawa eno bayiyeewo nnyo omubiri wetegereza abakyala nga bafulufiga abo bannyini ba Ronald Mayinja bayiyeewo nnyo omubiri okulaba nga mwanatu afuluma olw'omutima gwe omulungi nga biri ebyeffujjo bina tubitadde ku bbali alina omutima omulungi ekyo mwenna mukimanyi kakatera bwe tweyongerayo tiimu eya Alien Skin yo ekyali nkambwemukko era nga bakyabanja omuntu waabwe kankulage katambi n'oluvannyuma tweyongere mu maaso kabumpa yaseddangala beesi eddwaliro ly'ensambya ekimala obulumi bwe muli mututeeka ku mitima bungi obulumi bwe muli mututeekako obususu obuzito mwakutte omusajja waffe ne mumuggalira mu kkomera bangi tubeerawo tusavaivinga lwa kibanda oyo bangi tufiidinga ku kibanda oyo bangi kibanda bafiidinga bangi kibanda balabirira mwawo tutadde obulumi ku mutima obusooka obwefa yokyali waffe oyo tetumanyi ngeri gye yafuddemu ng'ali mu mikono gyammwe ne mutusa obulumi obwokubiri ku mutima ne mukwata omusajja waffe ne mumuggalira mu kkomera ne mwe mulowooza mugenda kukungula ki mu nsi eno muvudde mu kumuggalira mu kkomera ekisinga otukwasa ennaku abali mu ggendo kyalira omusajja bali mutugama omusajja atulugunyizibwa omusajja akubibwa omusajja yakubiddwa ali mu mbeera mbi ovuki ng'omusajja oyo ssaawa zinayiza okuba yeetaaga bujjanjabi wekibanga kituufu ng'ensonga yabadde ya ssimu omusajja oyo tanaba kwegaanako kusasula ssimu eyo ne mwamuwaayiriza kuba ffe tumanya mazima mwamuwaayidde kuba toyinza kuŋŋamba omusajja ku mmotoka z'ayina kale ava zaali waba tayina kaashi mumugamba bawe omupiira gwa mmotoka eya Ford gumu bwe guti gusobola okugula essimu za mirundi mingi mwezi essimu ze mugamba nti yabbye kubanga musango gwa kintu kyabbiddwa bateesa n'omuntu ne muteesa naye ne twagala kintu kyaffe oba twagala ssente yes oyo nno ye mukyala amanyikiddwa oba eyeeyita Kamese mwana wa Fangoni nnyonnyo nga bw'okiwulira era ng'oyo ttaano wa boosi Alien Skin nnyo nga bw'okiwulira ebigambo bye kansubire mu byewuliriddeko talina bigambo biwoomu eri eddwaliro erya Nsambya abaana aba Alien Skin bali mu kwemulugunya ku ddwaliro lino erya Nsambya nti lyandibanga mwanatu limanyi ku nfa y'omwami Joram nti lyandibanga limanyi ku nfa y'omwami Joram omwana eyali owa Fangoni Forest gwe bagamba nti yafiira mu kabira bagamba nti eddwaliro eryo lyandibanga munnange lyeryakola ki lyeryasaanyaawo omwana mbw'ate era bandibanga y'ensonga lwaki Alien Skin ali emabega w'emitayimbwa ku ssaawa eno yennyini so nga basaba Nsambya ebeere nga munnange efunamu ak'obuntu omuntu waabwe bw'atyo abeere nga munnange nno ateebwa jjukira Alien Skin kigambibwa nti agenda kukomezebwawo olunaku olw'enkya bongere okumusomera emisango emirala mu misango emirala mwe muli n'ensonga eza Nsambya effujjo lye bagenda ne bakolera ku Nsambya ne bakuba abasirikale abakuuma Nsambya ne bakuba n'abasawo bonna ne babaleka nga batiirika
musaayi. Kati olunaku olw'enkya mbwakomezebwawo mu kooti. Jjukira omulundi lwe yasemba okukomezebwawo yaleetebwa ku nsonga za ssimu egambibwa okubeera nga mwanattu yabbibwa. Essimu eyo eyabbibwa nibabbirako ne ssente n'omwana nannyini ssimu naye ne bamukuba ne bamuleka bubi nnyo. Kati abantu baali beebuuza emisango gino emirala egyansambya gyo ekitegeeza tegirina makulu. Kaakati nno nagyo bagenda beera nga bagimusomera. Olunaku lugenda kubeera lwankya mwanattu. Era olunaku olw'enkya lwe tusuubira oba ddala bwe banaasaba beyiro banaagibawa oba nedda. Updates zonna tujja kubeera nga tuzibatuusaako butereevu wano ku mukutu gwaffe guno ogwa GK Media. Gwe ky'olina okukola kiri kimu, kwekumira bwekumizi ku mukutu. Fe updates tujja kubeera nga tuzikutuusaako. Naye nga bo abaana ba Fangoni nga bwe balabye mu katambi ako si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Bagamba boosi waabwe si mwavu nnyo, boosi waabwe akasente ko akalinamu, so bandibadde batuula wansi ne bakkaanya essimu ze bagamba nti zabbibwa. Boosi waabwe asobola n'ozikubisaamu emirundi ng'esatu oba ena n'azisasula, ogwo nagwo ne guggwawo. Naye nga nze ensonga enkulu gye ndaba y'ensonga eyansambya. Bino eby'omwana gwe babbako essimu ebyo byo basobola obisootinga out, basobola osasula omwana n'akivaamu n'omusango n'akola atya, n'omusango n'agujjayo kubanga baba bamaze okumusootinga. Ne kati ensonga enkulu yeno eyansambya, era abaana ba Fangoni mwandibadde musabira nnyo mukama wammwe, mwandibadde mukama wammwe mubunsa nnyo nnyo musaala, kubanga ekyansambya kyo kinene. Fujjo libakoze ku basawo abagenda kubeera nga bakiwuliramu. Kale nyongera okujjukiza nti obadde ku GK Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Tewerabira kutaninga on notification bell yo, buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango onnawonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu batobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatobera waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebali nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.